ku kigambo ekiyitiridde ekivugavuga mu mbeera z'abantu nange kineraliikiriza kuba bakyogerako ak'obutwa. Abamu bagamba tuleme kubwogerako. Kiraba lwaki omuntu omugaana okwogera ku kawuka akagenda omuluma. Tonyega kaleke tonyega. Mpozi olinga nti gundi yakasindise. Naye okwogerako nti kano kadikwekati ng'ate okalaba sirika busirisi. Byandibaddewo mu mirembe giri egy'emabega. Naye ku mulembe guno ogw'eddembe constitution oba boogera ku butwa naye tokyogerako. Naye ng'olaba abantu bajja n'emizindalo gyabwe bajja naki ensonga gyendaba nze mu kitundu lwotuka kati wegende kati nganze bwendi archbishop ate bante bankuuma nnyo ne buli muntu uliaki obunkenke weewuli bassebo ne bannyabo ndowooza namwe mubuwulira okubwogerako lwaki tubwogerako. Abakuume embeera ne babeera nga babujjawo mu ngeri yaabwe nga tebunatuuka naye nti anaabwogerako mu ngeri tujja kwongera kukaluba mitima nabunkenke kakane babwogereko ekino kukigwe bwebubanga webuli bukolebwe bwebubanga tebuliiwo bujja kufa kagenderere nga tewali akoze eki onno bekikwatako ndowooza mukiwulidde loud and clear. Ekigambo nguzi ekyo ne bebi ng'oyo akaaba akimanyi mu Uganda. Naye tulina kye tukikola tukyogerako bwogezi nguzi corruption tujja ne tugirwanyisa myaka na myaka teggwaawo tugisekerera nayo naye tusekerera. N'omugenzi Olanya yakyogerako bwe baakumba okulwanyisa enguzi aga nti enguzi teri eri muffe bano ffe nyini abatambudde kaakati naye abasajja n'abakazi bangi naffe mwe tuli okulwanyisa empisa eyo ereese obwavu ereese okukaaba ebonyabonyeza abantu eziŋŋamizza enkulaakulana okwawula mu mawanga. Sebo Katikkiro wa Buganda nammwe mwenna abali wano njagala okwebaza mu ngeri y'enjawulo omusajja omuzira yatulaga obuzira mu budde bw'ekisiibo eyategeera ensobi ye ate nga w'amaanyi najja mu lubiri y'oluwo ng'okiikirira Abaganda bonna n'agamba nti gunsinze. Ow'ekitiibwa ennyo Alphonse Owiny Dollo yakola ekyobuzira bwe nange ekitukalubirira okukola emisana ttuku n'agamba tugende Mengo n'agamba Katikkiro jangu ne bannaddiini abaliwo n'abalala abakulu nakola ensobi gunsinze munsonyiwe. Oyo omuzira bameka bali mu Uganda abasobola okukola ekyo. Ekigambo ky'okwetonda nga tukoze ensobi kitukalubirira nnyo ate bwe kituuka ku basajjaffe omukyalo omugamba nti giraasi yange eyo aligikuba n'agyasa alinda kali mutanda
tugwe munnange olugira nosumatuka n'ogigwako ate nga gw'oleese ensobi neeyatika mukyo tugamba nti gunsinze ani agitadde wano mu kkubo kizibu nnyo okugamba nti gunsinze. Tulina omusajja oyo tunuulire abeere ekyokulabirako kyaffe n'abakungu abalala bonna aboogera ebyansumattu okugamba nti gunsinze kikolwa kya buzira, kikolwa kya kwagala. Era bwe yagamba nti gunsinze emitima egyali gyewanise ennaku kino bagamba egyali gikalubye mitima gyakaluba ndowooza bannaye gyagonda kati nigikkakkana. Yatuwa ekyokulabiro kirungi nnyo mu budde obw'ekisiibo obw'okwagalana, era okwagalana ne kuddawo ne tubeera nga ffena n'ebigambo Katikkiro bye yayogera ku olwo oli n'afuuka muganda we yennyini nga alaze nti ffenna tukkakkanye batuwe emmere tulye. Okwagalana okwo Kristo kwe yaleeta mu kuzuukira kwe, tusabe ne mu kuzuukira kuno kwe tukuza mu mwaka guno kwongera okuzzaawo okwagala okwo ffenna kwe twandibadde nakwo. Nga ndi wano mulundi ogusooka sobola kwerabira kitaffe Ssabasumba omugenzi gwe nasikira asobola okuzuukira n'Omukama. Ate ng'eggwanga sisobola kubagiza na kusabira omugenzi Olanya yali sipiika wa Uganda n'abagenzi abalala bonna naddala abafiiridde mu mbeera ya COVID. Twebaza Omukama natulamu ne Joint Christian Council ne Episcopal Conference ya Uganda okuba nga atuyisizza mu buzibu obw'ekirwadde kya COVID-19. Tuli kalekaleko ate waliwo essuubi ti embeera ejja kwongera okutereera. Katonda yatukoledde kino lunaku luno tumwebaze. Emize emirala mingi gye tulina: obuseegu, okuvuma, okulengeza n'okuweebuula abantu naddala ku mikutu egiyunga abantu social media. Social media nnungi, etuwa ebirungi, ate tugikozese bulungi mu kifo ky'okwonoona n'okuvuma abantu bannaffe n'okwogera ebya swakaba n'okuwaayiriza. Embeera zino zonna ziraga nti okwagala okukendedde nnyo mu mitima gyaffe. Oboolyawo n'endowooza nti obulamu bukoma ku nsi kwokka. Essomo eryokubiri litugambye nti oba mwazukira ne Kristo mufe ku bya waggulu, si bya ku nsi. Sabe Omukama atuwe amagezi tumanye obumpi bw'obulamu, ebyensi bireme kutumalamu nnyo. Twongere era okusaba Kristo azuukidde leero naffe atuzuukize, atugye mu bikolwa byonna eby'ekizikiza, tudde mu bulamu obujja, obulamu obujjudde eddembe, ekitangaala, okwagalana, okwoleka obwasseruganda eri abantu bonna. Jjukira ebigambo bya Paapa waffe Francis atera okutugamba nti Fratelli tutti, ffenna tuli baaluganda. Aye tujjukire n'ebigambo Paapa Benedicto ow'ekumi bye yatugamba ng'abali mu ssemazinga ono wa Africa mu bbaluwa ye Africae Monus, the African commitment. Yagamba nti no nation can do without fraternal service inspired by charity. Yo tusoma namba 29. Tewali nsi esobola kubeerawo nga tezimbiddwa ku bwasseruganda obusibuka mu kwagalana. Tunyweze okwagalana, tusobole okuzimba amaka
eggwanga n'ensi ebyeyagaza nga tujjukira ne Mukama waffe Yesu Kristo mu bulamu obujja nga Kereziya tukubirizibwa okwettanira enkola eriwo Papa Francis gye yalangirira nga yenkola ya synodality. Sinodi kitegeeza kutambulira wamu, okutambulira wamu, okulowooleza wamu, okwogerezaganya n'okuwulizaganya. Papa atugamba nti buli muntu mu Ekereziya alina okuwulirizibwa, era n'atusaba naddala ffe bannaddiini n'abasaserdoti tumuwulirize nnyo ensonga z'abantu ze baleeta n'ebibakwatako n'ebibaluma. Wuliriza abavubuka, wuliriza abakadde, abaana, abaami n'abakyala. Ate ffenna tutambulire wamu mu kutuukiriza obutume bwa Kereziya mu nsi muno. Tusaba buli omu asobole okwenyigira mu butume, tusobole okuyamba abantu okumanya Katonda n'okumwagala. Ng'essaza ekkulu erya Kampala, tambulire mu mulamwa ogugamba nti totya, situka, kwata olunnya olwo otambule, nga bwe tusoma mu Mariko omutwe ogwokubiri akanyiri ako 11. Bino bigambo Mukama waffe Yesu Kristo yagamba omusajja lwamuleetera nga agongobadde, ye n'amuwonya. Kristo azuukidde, ayagala naffe okutuzuukiza okuva mu mbeera ezitali zimu ezituziŋŋamizza bulamu obw'omwoyo n'obw'omubiri. Ayagala naffe tusituke tutambule nga tulikuza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo, tuleme kusigala wansi nga twekubagiza, naye tusituke ne Kristo omuzuukivu, tuukirize obuvunaanyizibwa bwaffe mu nsi, naye tubutuukirize mu ngeri eyoleka obukristo bwaffe mu kukkiriza, okusuubira n'okwagala. Tusaba Omukama ffenna atuyambe okukuza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo, kutuzze buggya mu bulamu obw'omwoyo n'omubiri. Tambulire mu kitangaala kya Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings, era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu vidiyo ate nze gwe balabye ku sayiti yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala Omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda, kwa tuze twogerako nga ddala olabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo, naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri. Saate bulijjo tubaye tulaba nga yebatadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono ey'abantu 40. Eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 10 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nnyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka, nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5, oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nnyumba zino gyagenda okufuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda okufuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe ekyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga
eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.